Uno omuzeeyi yakwata muzzukulu we n'amusiiga akawuka ka siriimu ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Spice Dana, Shuba Karungi nabo mbayina mu maaso awo. MC10 naye atabuse bubi nnyo nnyo. Tamala emirundi Junior naye ogenda kubanga omufuna mu maaso awo. Ray P bannange kyetaagisanga nammwe ate mubyerabidde ku Mama Fiina naye ayina kyagamba mu maaso awo. Mugamba mutya mwansibye mutya? Uno Kadama atawena bannange kyakoze baba akatambi nako ogenda kubanga okafuna maaso awo. Kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Sheikh Hamada Kakayire onono nga mulombi wa dua era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business tezitambula bulungi mukubireko ku namba ye yesimu ate weeryawo era nange mu ngeri yemu nenyongera okusabira mu mwina abalwadde abakosefu kisabe kisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano muddemu okufuna obulamu ate obulungi obweyagaza. Munnange ejjukira embaga ya Fibi ya lunaku lwa nkya ku Lwomukaaga era nga mikwano gye ate munnange we bamukoledde bridal shower kale nga woolabaawo kikazo kyattu kyakaabye munnange kinnannyabo nenga bambi naffe wano ku Suvia News Extra tukwagaliza obufumbo obulungi Mukama akulembere wamaawe. Nkuzaako eno ewa Ray P. Olunaku lw'ejjo twafunye amawulire nti mukyala Bindeeba Ray P ate azadde omwana naye oyo omwana bamulongoosezza bulongoosa ate yamuzadde tannatuuka era nga wenjogeera omwana ssaawa zino ali mu incubator. Kale munnange twongere ate bambi mukazi wattu okumuteeka musala naye bo bajjaji ba kuno batandise dde ogusala mbu gwamusinga mbu olw'okuba yavaayo n'apostinga ebintu ate bibagezi ne bamukebera mu sikaali ne bannange mwani yabagamba nti Ray P okuvaayo n'ateekayo ebintu bibamukebedde nti no gwali musango kuli kwali kwagala kwe ate era teri kijja nga Mukama tamanyi. Kale bannange so saagala mujajinge mutage n'ekyala muyindeko omukyala asooka atereere ave mu ddwaliro. Bwenkuzaako eno ewa MC10 munnange muyina mu maaso awo atabukidde abantu bonna babadde ayita mbu mikwano gye kyokka ate nga oluvannyuma lw'okukola show ye ne batajja era ebifaananyi byayo byonna bisudde ku ttaka agambi ye agenda bitwala bijje ne mu nnyumba ye kuba talaba kiki kye bimugaza. Naye Spice Dana ayina kamuwanyeemu ak'ensusa era nga Spice Dana y'omu kubamwongerezaako okugula emmotoka. Jjukira naye abadde yamuyisaamu eggaali nga teyajja ku show ye. Bulina kalengere empumi muli mu nnyumba yange mu masturbatinga gwe Baby Gloria gwe Esther mulokole gwe era olyose n'ogwayo wama Spice how are you kansubira oli bulungi kale yadde tewayimbye obudde bwakukutte ne wasobodde okumasturbatingira yakasente akatonotono n'ennyongera ku mmotoka. Gwe Bulina gwe leero gwe gukomye essula mu nnyumba yange naawe gwayo weereza owa booda gwe Bulina gwe Baby Gloria gwe ogenda kwesanga wa Pademani muli mu nnyumba yange nkeera bakiriininga mu masturbatinga omwana tu Spice ngira kufunira ne awusigala simulenga ku bifaananyi byo obenga onyirira obenga oli so mostive weeyagale Spice weeyagale nze n'ennyumba nsobola n'okugivaamu n'ogisigalamu weeyagale kola buli kyoyagala abo oyagala kunywera cyayimu eri gye masturbatingira weenywere oba oyagala kusula mu firiji oba kyoyagala Spice naye kaakati gino emizingi gwe mulokole Yesu yebazibe olwaleero weesanga wa Pademani ebifaananyi byo ngenda kubiweereza ojja bijja wa Pademani. Muli mu nnyumba yange mumazeeko emirembe mugenda kugifuluma ndeeta kati bifaananyi bipya ndeeta bipya brand new photos brand new pictures komanyoko ye mwategedde bwe naguze emmotoka I buy mostive car yonna masturbatinga bulungi esi zikola entebe zikola PBA ekola Anko 10 ye obusungu bungi nnyo nnyini ddala so gwe wenna buli omanyi nti yakutimba mu nnyumba nga tewagenze kumusupportinga ojja mwekuulira mulaga era ebifaananyi kyo mu nnyumba ye tosigaddemu yadde n'akatono teyeetaaga kumanya omanyi bagamba munno mu bubi yabeera munno ddala. Bwenkongerayo ne mwana muwala Namukasa eyavaayo n'avoola obufumbo bwa Dictator Amiru ne Chosen Becky n'agamba nti Dictator Amiru yazaala omwana ebbali n'ayogera bingi nnyo n'avuma nazaala wa Dictator Amiru ne Sezaala we
munnange oluvannyuma lwa dictator Amiro biteekamu amaanyi n'amulopa ku poliisi avuddeyo ne yeetonda n'agamba munnange naffe tusobya tuli bantu biki kale ndowooza munnange dictator Amiro oba omusanga agenda kugugyayo kuba ye abadde yamaze okugenda okumulopa kale munnange olw'olumu tukozesa ebigambo ye naye tubeerenga abantu beegendereza si kukozesa bigambo ebinene ebigenda okukosa omuntu yogera ekigambo yeesi ng'omuntu agenda kiwulira kimuzeemu amaanyi bwenkongerayo bannange obwenensi tulagawa kale twongere okusabira abaana baffe maaso wano Sister Junior ayina katono kagamba katukalabe tweyongere nga bambi abaana baffe twongere bo basinga mikono gya Mukama ekitali ekyo bagenda abaana bo batugendako ge mazima genyini divorcingirawo ku airport nze sina buzibu nze zironga ompasa nze ku airport kwetwe divorcingira buli omu n'akwata gage nenga nvuddewo wano ekitegeeza ogenda batonjagala ogenda bajja soyagala nkuwase nedda kale tusobola okweryamu ebya friends of benefits okwekola ki okweryamu like eating each other nenga just for benefits nkwebaza okundeeta kale netwewaako just nga wobimanyi ebyensi kachip babuyita bukwik anti okwewaako kulyawo naye oba ogenda kunsasulira empapula zange zenkuwadde wano empapula bazitunda oba ogenda kunsasula kumpaako kale ekitegeeza tewali era biba kati byakwewasa just kati nga bya ddala kakati no nanti kati mba njagala nze nkuwase ojje wano eno obeere mu nnyumba yange nga tuli bafumbo ng'ofu tewaliwo okukola mirimu toyina baana nze saagala kufumbirwa abantu b'abaana nze byantama simanyi omwana apamye sibyagala simanya kuwoza bintu nze nafumbafumba dda nakoowa toyina baana no sirina baana kati awo tutandike process awo nzija kufumba New York saagala musajja mukulu nnyo Junior oyina emyaka emeka naawe ndi muto 25 and a half kale nakaweza 26 neera kitundu kya 26 sina okay wabula bannange abazadde twongera okusabira abaana baffe kati owulira omwana omuleezi byayogera mbu ayagala kufumbirwa kale twongera ate obateeka mu mikono gya Mukama bwe tweyongerayo munnange omanyi ennaku zino ekibuuzo ekitambula mbu Kanali Mugume ne mukyala we Shasha Ferguson munnange baayawukana era nga mu kiseera kyekimu omukyala Alicia Kagwa avuddeyo munnange n'atubuulira ensonga kiki eyabaawudde nti omukyala Shasha Ferguson munnange boosi we ow'oku TV nze yesitagenda kwogera mu munnange ye nannyini mwana era DNA ezagenza ofuluma ng'omwana munnange si wa Kanali Mugume wabula nga wooli nannyini TV kale byebiri mu sayidi eze yabala bagamba nedda tekisoboka ebyuma byakebedde bubi biki omukyala bamuwaayiriza abagala mulembesa bufumbo naye ate nga kale we tuli bwenkongerayo ne Mama Fiina munnange gwe kyolina omumanyi ewuwe mu budde bwo obw'eddembe vibe ebeera waggulu nnyo nnyo nyini ddala wali n'abazzukulu nga olaba okwegamba libasanyu jereere paka kuwulira bubi banange oba yaleeta akagambo kuwulira bubi nga omulaba awanti omulaba wabiibya wakola biki banange kale libasanyu jereere bwe tweyongerayo kyo banange ekiri mbufumbo simanyi kitokotanga sekisaanikire naye ndowooza social media eno yeyonoonya obufumbo kuba abantu bedda bafumbirwanga munnange n'abeera mbufumbo bwe ng'ali mirembe naye ennaku zino ndowooza social media yeviiriddeko obuzibu ate mulowooza mwana mulenzi wa Aromatic Entertainment Mulisi olwamala okwanjula mwana muwala ewaabwe n'amusuulawo teyeetaaga kumanya mbu bamala emyezi 2 gyokka n'amusuula ye n'apaalagana n'abawala abalala naye ndowooza nze nga nze social media eno yeviiriddeko ensangi zino obufumbo obutawangala kuba bannange baana bawala n'abaana balezi baagala okwemulisa nga bagudde mu nsonga z'omukwano ku social media bwe nkuzaako eno ewa Sister Kayima munnange finally amaze n'atulaga omuhusband era munnange avuddeyo n'ategeeza nti baddiya mwena abaatokomokanga omugambo ye obulamu butambulira ddala nga we yabubala wegamba omuhusband kakeya akamuweera ddala mu bujjuvu kale bibadde bigambo bya Sister Kayima nga woolabaawo era omuhusband amututteko out kwegamba tolina wali wonna ky'obagamba naye nga tongera okusaba
endowooza balimu ey'ebisiyaga ate mukama agisuule mu kinnya ekiwanvu ekitakoma munna bwe tweyongerayo ne Suzy Godfrey ono nno nga yasibibwa omwezi gwa January omwaka 2021 ono jjajja gw'olaba era atasobola kutambula basitula musitule ene naye ali mu kkomera munnange yagenda nadda ku muzzukulu we omuto n'amukozesa kyokka ate nga ayina akawuka ka siriimu munnaye maama w'omwana olwabitegeera n'agenda ku poliisi oyo omuzeeyi ne bamukwata ne bamusiba eruzira bamusalira emyaka 3 naye olunaku lw'okoosa ejjo munnange yavuddeyo n'asaba omulamuzi n'agamba ebyaddala mpulira sikyasobola wabula nkusaba kintu kimu kinkolere onteŋŋere ate nfiire mbantu bange bambi nneme kufiira mu kkomera n'okubonyaabonya basibe bannange munnange omulamuzi kyamukutteko bambi era omuzeeyi n'amuta mu maaso awo kati gwe wenna osobola okumpa endowooza yo mu comment section kubanga bino onoonyaako ensala gy'obisalamu n'ebikubula ndowooza n'omulamuzi naye yatunudde mu nsonga nga talina wabitandikira omuzeeyi basitula musitule tasobola kwetambuza tasobola kwekyusa bakyusa mukyusa kyokka yadda ku mwana omuto omwana amutidde future wegamba ogamba oba bamusonyiwe oba bamuleke mu kkomera naawe ate wamma osobola okumpa endowooza yo mu comment section kyokka yayeebaka ku mwana ng'akimanyi mulwadde kati omwana yamutira future ye yonna banaki otuli musayidi ezeyo naye nga ekyomukisa omulungi omulamuzi yamutadde n'agamba owaaye kankuleka ate oleme okufiira mu kkomera nga n'okwogera tasobola yenna nga womulaba awo akankana bukankanyi bwe tweyongerayo ndowooza munnange ono oba gwe bayita violence munnange ate omwavuddeyo n'agamba naye lwaki abantu bonna abajjira mu layifu ya Shiba Kalungi ey'okwambala ey'okuyimba bagwa mangu tebaweza yadde na weeks 2 era n'agamba bambi asaba abantu mwenna bambi wewaabanga Joyiranda alina kye yabanyiiza asaba bambi mumubuulire agende amugambe ajje abeetondera omanyi yajja nga ajjidde mu sitayiro ya Shiba Kalungi naye maama mbw abantu baamuzira si bigambo byange wabula nange mbijjeeyo ate n'enzija n'embibatuusaako bwe tweyongerayo nye mwana mlenzi Vairota ono n'omunnange yalabikiddwako ate emaka omanyi mu kutya mukama amagezi mwe gasookera oluvannyuma lw'okujja ku stage omwana n'afuna kiika mu ngulu zaawo ng'ayimba sopa fire baby simanya yeggo gwe ntunuulira wonange mwana mlenzi teyafuna kiika mu ngulu ze ne kimumeggera ekigobeddu ku stage era bamutwala mu ddwaliro nga biwala ttaka naye olwavudde mu ddwaliro yagambye ndowooza wano waliwo ekitakwatagana bulungi ate nga tumanyi mukama ye muyinza w'ebintu byonna bwatyo n'agenda ate emaka munnaye nga woolaba bwe nkongerayo maaso wano nina akatambika mwana muwala Kadaama ng'ali mu kusiba baba si mama wabula baba enviiri ate nga mpulira bagamba nti abasajja beeyo munnange tebeepankirwako kati simanyi ono oba awuliraako oyo obulamu oba awuliraako oyo ensi ngenda kuba nammwe mbateerako akatambi awo ate mwerabire mwana muwala ono batumuyite Kaggwa Ensonyi oba ye tatya Ddenje alinga aliya ne sikino manyi yagamba naye tatya Ddenje era munzikiize mbasibwire wano ngenda nze kuba ate nga mbalekerako akatambi omukama abankuumire abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subya News Extra bye naye nga abantu bange mugamba mutyakansule muli bulungi baddalinge munnange mbadde ndi awo nga ndabaka vidiyo k'omwana omuwala ngagamba Omuwarabu baba Anati Bempisowe Antashal ng'amugamba ayagala kumusiba nviiri mukiwulidde munnange nga Kadaama azatambula bulungi nnyo n'akasanirizo ke ng'akwata nviiri za Mwarabu atandikidde eno mu mabega ng'atandika kukola ki Omwarabu amugamba talihi sowi hatha hina ng'ajja amusibe zino ezo ng'amugamba amusudde zino ez'omu maaso ng'asongawo naye omwana ng'atandika obalabo mugijjawa ndowooza abantu bano we babagamba antakwezi anta miya ndowooza ng'ogamba mukwano gwaliko baddiya Omuwarabu mbagamba oba alinganga ki Omuwarabu ne wolibeera n'amannya ge gonna 3 nga ga Kisiraamu taliyagala muddugavu ekyo kibaddiramu just babikako obubisi butabalaga yakati nga mukyala we akusanga atya ng'oli ku bbaawe omusiba nviiri simwe babayira amazzi agookya omukazi ng'akusanga otya weemolera ku bbaawe ng'omukwatako Abawarabu nze mbe ennyala nze Omuwarabu mwe ennyala
gebaze nze obandwa kuba nti ndi muyonjo nyo n'omuntu eyampa obuyonjo gwe najjako akasayi k'obuyonjo wanzita wanga nze n'omuwarabu newempulira bulizi nga tuli awantu oba like mu molo oba kinempulira ekiwunya ntegeererawo omuwarabu yatambudde n'ebbi mu mpale yatambudde n'ebbi mu abaaya simanyi na laavu gyenzijjijja mwe baana mwe bakyabayira amazzi ag'okyo omuwarabu omukazi omumanyi omukwati oba ku mwana n'okwata omwana naye n'omuzanyisa n'okola ki n'ozanya naye n'oweemoola naye naye weemoola otya n'omubba w'omuwarabu omukyala mukyala we ng'akusanga weemoola n'ebbaawe bw'omusiba enviiri mukwana ayinza n'okkeera ku makya n'akugulire ekutwalirawo paka ewammwe abakyala b'abawarabu nze ekiddamu be bafuga amaka gaabwe tolaba nti babbaabwe olumu babakuba lwakuba nti olumu baba balina bye bakoze oba nga alina engeri gy'ayanikuddemu bbaawe n'amukubira mu kisenge n'avaayo ng'azimbye ezimbi naye omuwarabu omukazi nkiddamu kadama tolina buyinza mu makaage ku bbaawe agamba bbaawe kunze naye kusigaleko omwafumba asobola n'okuyira amazzi n'agamba bbaawe najja omusango n'aguzza ku ggwe n'atristinga story yonna nedda ku saidi kala nti obujjo oba osekaseka ne baba bw'omanya nti okuwola omusajja ayagala mukazi we n'akugamba paakinga genda nkutwala katikati n'asazisa katiketi eyo essaawa omuwarabu omukyala mulala mubaddira tesimanyi abasajja bali easy abasajja abo mubalaba abawarabu they are so easy era osobola omugamba munaye baba kankutereeza wanakkiriza naye mukazi w'akazibu kali ku mukazi we kusanga ng'omutereeza ng'ani ng'omukwata mu mutwe bba wange ng'ani agamba ono aleka okuba ayagala kumumanyira naye ate era ne bw'atalaba muwarabu ne waba mukyala munnauganda mu bufumbo ne waba olya ku bbaawe bw'otyo omukozi mukwano naye atabuka mwebaana mmwe mukyasaba nnyo obuyambi enduulu mukyagikuba ntunulira vidiyo nengamba naye ono omwana amanyi obubi obuli mu vidiyo eno omukyala w'omuwarabu asobola ogiraba n'asirika era omusajja n'amunyonyola naye just yansabye omukozi waffe talina buzibu naye omukazi munda mu mutima gwe bali abantu bw'aba ayagadde omuntu aba ayagadde bbaawe aba alabanga bbaawe katonda we ndabya vidiyo eno nengamba naye bannange omwana ono omuwala mukazi omuwala Sheikh Hamad Kakayire ono nga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'obufumbo bizinesi ezitambula bulungi oyagala kugenda bweru mukubireko ku nnamba yate eno ey'essimu wamma ofune ebisingawo n'ennyongera okujjukiza gwe wenna ayagala okulangira bizinesi ate nange ennamba yange weera weya WhatsApp jangu twogera ebisingawo.